kyenjala okusaba nti lekera okuzanyira mu nsonga enkulu, lekera okuzanyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe, abantu ba Uganda, bannayuganda. Ensonga zino ziri ku ggwe si ggwe. Ensonga zoyogerako wazisangawo nga liwo abazoogerako era ojja zirekawo, kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti tobulina. Naye obanga tozisobola leka kuleka ng'oyonoonye. Lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo, lekerawo okwonoona banno. Tekikufuula mulungi kusinga, kubanga bwe kyontandika nze okuntyobola sirowooza nti weeyongeddeko. Bw'oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka. N'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange. Naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kkooti, tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera, kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti. Nga bwe weerambye tolina kyomanyiiko, ogenda onnyonnyole kyomanyi. Kijja tuyamba tutegeere oba byoyogedde wabyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo, waliwo ekibadde kikusunda nakyo tukitegeere. Oyo ye mukulu Mathias Mpuuga awanda muliro. Oyinza okugamba nti munnange ani akulemeseza kukola ebintu byo, nonno gwalipira ye kyemmanyi nti kyayagala ajja befuna. Abaana nno tebajja muttira ku liiso, ate bamusabula nga bagamba nti tewa bantu bakola ekitiibwa, naye nga ebyo bigambo bye bukyanga ng'ava ku NUP. Omulamwa gwonna gutambulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne weebuuza lwaki tozimba gundi yo pate yo n'ogitwala mu maaso ne weesonyiwa omusajja. Eyo tuvuddeyo era nga tukyeyongera na bingi nnyo ebigenda mu maaso. Bannange ebyalo Emanamakula mwabitegeedde ne Dr. Hamza, amawulire eno gatrendinga. Naye no bafaani bagambye nti munnange twandisabye Dr. Hamza, tubadde tukusaba Rema munnange tomukola ekintu ekyo. Dr. Hamza nze sikumanyi, tomumanyi, ebyafamire tebinkwatako whatever it is, naye mbadde nkusaba bambi toswaza mwana waffe, toswaza mukazi. Do not embarrass the woman. Her career, obulamu bwe bwonna yabuteeka online n'abuwumuza n'amanya nti nfunye Hamza. So if it is true what Sengasi is saying, because ebiseera ebisinga blogger ne bwaba kale ng'ayogera nnyo ng'akola ki, muba mukyakera nkyana ayogera nga kituufu. So bw'aba akulinako information nga naawe mu mutima gw'omubuliri bw'ojjooyo okimanyi ekituufu olina omuwala mugenda ne ku buzinga. Omanyi mu abasajja mugenda ne mwirabira nti osobola okukwana omuwala ng'amanyi mukazi osereebu n'atandika onnyumiza banentaawe, Rema talina kyalina mwana, bawe nsuula naye biki biki ng'ebifaananyi abirina. Ate bagamba omuwala sima munyankole oba munyarwanda. So your wife is a full package. She lowered herself n'akufumbirwa, n'akubrandinga, n'akuteeka mu maaso, n'akulabirira, n'akufuula omusajja. Buli mukazi saa zino gwe yeegomba okuggyako nze, buli mukazi yenna gwe yeegomba. So bw'abanga mukazi wattu akutaddemu, kubanga akkirizagana Hamza, olina ebintu by'ofunye because of Rema. Olina w'otuuse in your life because of Rema, because Rema had friends. Okitegeera, today olina brand z'otuuseeko because of that woman. So nze ng'omukazi munne nandisabye, kubanga video engeri Sengasi gy'alumiriza wadde yes mumuvuma, but today she may be right. Hamza mu bitiibwa byama bane abasajja mu abakazi mu ebitiibwa. Bwe wasoma n'abaani nga mulungi n'omanya nti takyalina waalaga, n'omanya nti kati muyina, she cannot go, because bambi asookerawo ng'agamba brand yange sikyagala kuswala, ngenda kera nkyanvayo mbagambe ne wano nnubye banjajinge. Of which wali ofa batagenda mujajinga, because once your marriage is nga obufumbo buganye, walk out. Bolaba nga biganye, tambula. Mwembabule, like I support boys, ne mulimu abamu. Ne mulimu embwa gy'ogenda ofumbirwa nga kituufu olina otambula. So me deep inside me, n'ennaku zino engeri nze gye ndabamu Hamza ku mikolo, abostinga nnyo. There is even a certain video gye ndaba Rema yali amuwa juice oba nga naye she was joking, yali sarcastic, n'amugamba nywa akadagala kaggwemu. So the way the guy walked away nga, so people have issues in their marriage.
nekyo bamanya sengaside ekyo kyokka kiwayogedde kyataanudde ebintu bingi mu maka ga munno. So nandi kusabye ng'omuntu nti bw'oba olina obujulizi oba anything nga tonnaswaza muwala oyo nga tonnaba muswaza, kale buweereze management ya Kenzo oba Kere kyanoonya Namulondo, anyone close to her, kozi temanyi obamanyi, obagambe nja Rema ayogere nange, I have information. I know she will take time akubiri agambe, okay, you want to talk to me, if you have evidence mugambe, but do not expose her marriage. Tomu exposing abambi mutira career ye, ushegera kozi wali abamutrend bagamba olaba Rema yabamufumbo n'agenda katali bulungi. So bwokere ntano je data engoyo mbu olina omusege biki ekyo kyokka kyeta brand, ekyo kyokka kisobola okutta endorsement size zonna. Ekyo kyokka bwebaba bagenda muyita marriage conversion yonna biba bifudde, because bagenda gamba wetetsa muyita olwedde obufumbo bwe bawayenda ugenda bulirira kyabakazi ukitegedde. So what a brand ye ng'omukazi, so talk to her on a personal level. Olwaleero sengaside nsaba nganze bambi yogera naye tomutira brand ye, tomutira bufumbo bwe, kyonna whatever she's going through. Just mubakazi bonna kale leero sengaside, I'm begging you, Rema yemuleke, leave her. But however, Hamza, if you're doing this nonsense, nkwegayiridde rectify on yourself. Tula wansi weekube mutumo otunye omwana w'abandi. Abakazi tulina empisa embi. Abakazi tuba n'embeera mu bufumbo. Buli mukazi yenna tewali ali perfect. So kiva kufuna musajja nga mukakamu nga mugumiikiriza. Naye kyensaba sengaside bambi tokikola. Kuba nga nawe bwena abaana bawala bw'otandyagadde mu ntuuko era nkyakwanika mwana wo. Bambi mbadde nsaba ye Rema muleke. Bw'oba osobola osaana obukakafu obuweereza Halima Namakula, kozi Halima Namakula is open. Enamba y'ogifuna n'obimuweereza n'omugamba muwala bwe bba waayenda. Halima ye asobola okubako engeri gy'akikola, but do not expose her, kozi olwedde okoze damage emala. Okitegedde. Sengaside n'olwekyo nkusaba nga mukyala munno. Nkusaba nnyo newankwadde nze siri musiyazi, but nsaba nga mukyala munno ku lwa Rema ne family n'abaana be. The repetition and endorsement zaina bambi don't do another video. Never boy no bukakafu, please. Bagamba nti omuto akuba engoma omukulu n'akola ki nazina. So bwe bubaka munange mwawadde Dr. Hamza Ssebunya. Story nyingi nnyo zitrending era zitambula nga zeekusiza ku ebyo ebintu naye nga mpola mpola tujja kubanga tubiko. Ate munange kyaddaaki Mama Jona ne mukulu Asia bafuuse Mrs. and Mr. Bannange teri kitasoboka. Bad Black byonna yabikola. Oluvannyuma munnange abasajja bonna n'abayitamu abali batya naye munnange eddembe yalifunira mu muntu omu ye mwana mulenzi Asha era n'asalawo ne basetolinga. Ekyo yakimaze era kyenkugamba nti ye Bad Black agenda fumba forever and ever. Tubagaliza mikisa myerere era Mukama abateeremu obwangu byonna bitambule bulungi. Ate ye Mugeza Dembe Jaden wa NUP omukulu Honorable Nalukoola yeweze okusiba oba okutunka ne company eya Reham. Ngenda kwegatta ku bakulembeze abasooka okujja wano. Tugenda kuteekayo ekiwandiiko mu butongole nga kigenda eri aba Reham gye bayita Harris International kuba be bannannyini ebyo ebikolebwa bye bayita Reham. Ekyokubiri tugenda kutegeezaako NEMA kuba NEMA erina obuvunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Teri muntu alina kubanga ali mu mbeera emwetoolodde nga ya bulabe ng'eno. Bw'osoma ssemateeka wa Uganda akawaayiro akasatu mu omwenda bwe kagamba no person shall be in every person has a right to be in a clean and healthy environment. Etteeka bwe ligamba nti buli muntu alina eddembe okubeera mu bimwetoolodde nga biyonjo. Bwe tugamba obuyonjo tutegeeza ne mu bbanga ekyowunyiriza empewo gy'ossa. NEMA eri luddawa
nga bano aba Harris International batyoboola eddembe lyammwe nga batyoboola obutonde bw'ensi. So NEMA tugenda girumbagana tugigambe temukoze mulimu gwammwe ogw'akalondoozi. Ate n'amateeka tegakkiriza. Bwe kibanga kiganye tugenda kubawalaawala tubakube mu mbuga z'amateeka aba Harris International nga tubavunaana okudibaga n'okwonoona obutonde bw'ensi wano nga nammwe bwe mulaba. Naye ekyo abagenda kikuliramu bwe tuba tusazeewo bakuba mu mbuga z'amateeka yemmwe n'abaliramu baabali bakomyewo baabali batubuulire nange kino nsobola okikola era nja kikola negatte ku bantu abalala oba abakulembeze abalala bateekayo n'eddoboozi nti naye nkikola nga ndi nammwe kirina kuva mu bantu sinze nga nze omuntu nze zekka naye bannange laba embeera eno kitutte ebbanga kibukya abantu ono bali mu kutabbi ennyini fe tubeera biye ennyini ajja nga bakamupama olupama nga bamuleeta wano bataki biye ennyini batabbi ennyini nego bapamye kati saa 8 bagenda kuta ayagala okukakasa komawo ku saa 8 olabinga batadde biye ennyini ali fresh abaliamu kampuni aliamu tulina abaana abali mu kuddukana omusayi tutidde batwala mu malwaliro amanene tubabalage nga 5 mulabe bwe tuba tuwa malwaliro amanene bagenda kubakwatirayo bateeke mu lockdown mbweno twafunye Ebola fe tusaba Riam esokerete mangu emmotoka ne ka tractor tetugisabye kuzimba mwala saawa eno esokerete ka tractor n'ebimotoka ese n'ebintu bino ebitwale naye tuli mbulabo bw'ekika ekyawaggulu. Ndowooza bannange mubirabye bikwasa ennaku bikwasa ekisa abaana nti obulamu bwabwe buli mu katyabaga. Munnange eyo nga tuvuddeyo nkugambye nti nkutwala mpolampola ate era amawulire ge mbadde n'akafuna okuva ejjinja ewa Bobby Giant nti munnange bamaze okukwata Bobby Giant ne bamubuzaawo ne balumba ewaka ewaabwe nti nno babadde bakuba buli gwe basanze era nti gw'obadde ogezaako kubanga ojjayo nti camera recording nga zikulya nti bakubye buli omu. Bannange mawulire mabi nnyo muyongera okubanga musabira Bobby Giant nga tweyongerayo era nagenjawulo ono avuddeyo okola analysis ku mawulire aga trending aga Honorable Shamim Malende ne mwami we. Munnange nno ebyalaavu bizibu gwe woyogerera kino enkya bajja kuddiŋŋana so bagamba nti munnange abaagalana we bali tossaayo kikyo naye munnange oluusi abantu boogerako ono naye alina kyayogedde. Injo omusajja we yakomangawo omubaka we yakomangawo omusajja n'awunyiriza mu buleega bw'omukazi n'obwa wansi bw'ayambala alaba oba omusajja yamukoloddemu bannange kintu kiswaza wano nno wayinza okubeerawo jerasi gye tuba tuwandiika ng'omukazi akoma omusajja n'owunyiriza mu mpale waliwo omusajja munnaakuyambyeko wandibaawo jerasi. The man was a jealous man ukategeerera okuba yabeeramu olubwa olwa kiwaawa eri yafudde kiwaawa alina okubeera nga eva awunyiriza oba Malende bava muzannya. She has been played. She has been played. The man hits like a horse. Musajja alyanga ngamia. He eats like a horse. Wandika a horse. He eats like a horse. Alyanga ngamia. Obanga ambaras. Ali akakolo banidde. Twagala kuba kiki kyali. This is not Donizera and the Big Eye event where Big Eye stole the Macron. Nkujjukiza nti Big Eye bagamba yabba amakoloni. Donizera agamba lumu yazukuka. Yasanga Big Eye ali amakoloni g'abaana. Agambe si story yemwe kuba omusajja agambe ali nnyo. This is a man who eats from morning to morning. And on top of that, I gave him a maid who he screams at as if he pays her. Nti balina yaaye waka. Naye omusajja engeri gy'aboggolamu oyinza ogamba asasula yaaya. Owandiika kyawo yaaya. Ebigambo mubiwulidde naye munnange bagamba mbu omukwano guba gwa babiri. Mmwe gye mulabira mbu oli yamukozesa ng'akalogoye oli yabikola nga out of love. Era mmwe gye mulabira nti omukazi afuga omusajja yaba alabawo love. Kati mmwe
ebyo bye mwogera mbagambye abo abantu bajja kuddingana naye ffe tubaawo kubanga tukola ki tubatuusaako endowooza z'abantu n'ebyo bo balowooza nti bituufu nga tweyongerayo era nga tutunuulira munnange ensonga ezigenda mu maaso naavuddeyo okusaasira omukulu Bobby Giant namugamba nti taata nawe bakututte kitaata bakitutte era amawulire agavaayo si malungi naawe bakututte sooja ffe tujja sigala tusonda busungu kabulaza tujja sigala tugamba nti Museveni must go era olunaku lwe lugenda kutuuka tugenda mu kye bayita protest vote bino byawoza musimanyi yafunye abasirikale mutwalo mulamba simanyi abagenda olwana ku nsonga z'obululu ebyo tebimutaasa tusonde busonzi busungu olunaku lwe we lunaatuukanga omusajja oyo tujja mmugoba tujja kweteera abantu baffe njagala okitegeere Bobby Giant engeri yokka gye tusobola okusasulamu kusigala nga tulinnyako butajjako kigere kusigala nga tugamba nti Museveni must go tugenda mu protest vote kabulaza waganye okukola bye baagala waganye babadde bakwagala okolenga ebino ebyabasawuda madaada olw'okuba omanyi kyolwanirira omanyi ekyakuleeta mu nsonga zino n'obigaana kati ssaawa zino baba balina okukwambaza ekkomera nga bwe bakikolanga ku baganda baffe bonna naye nga kyensobola okubuulira Museveni tayimu yejjatuuka wetuuka bweneetuuka nkubuulira byonna mubikole eyo tuvuddeyo abantu ab'enjawulo beeyongedde ate okubanga ate era boogera ku nsonga za Alien Scheme mujjukire ebintu juuzi ebyaliwo wali era ku kitebe abamu baagamba nti oli abadde ayitawo buyisi nti kibiina kya NUP muli batiitizi nti omusajja teyabakonye nako abadde ali bibye ebigambo bingi ebyayogerwa naye abaana bamugambye nti alina amatu awulire ate munnange bagamba embulire tefa yonna bw'oba okola effujjo ng'okimanyi oli munnabitone oli munnabyamizannyo n'alikusabye olinyemu ku kyawakati abantu basobola okukusudiya wano nti okuumibwa naye abantu ab'ekikanga kino naddala omuyimbi oba omusambi wa kapiira toba na security bakukuuma wano bakusudiya kankubuulire omuyimbi okulabika ku stage oyimbira abantu emitwalo 10 tomanyi ani akwagala ne takwagala nejjukira omuntu ne bw'abeera nga takuliraanye n'ayimirira eri ewala asobola okukasuka ejjinja n'erikutuukako kati security yo tejja kutaasa mpozi ng'oyimbira mu elementi yate elementi yokka omuyimbi mpozi ng'olina ebino ebigundi ng'ebya bbomu n'oyambala ebyo n'obeera nga mw'oyimbira teri security gy'oyina kubanga tojja kumanya ani mulabe wate oyimba nsi yonna njabasaba bw'oba okola effujjo wejjukiriremukko amalala gakuba ekigo osobola okubeera nga bino obiraba nga bitambula nenjala kugamba teri muyimbi alina security ekutaasa kubagenda okukuba ebikonde oba bano abazze okulwana naye mukono ate awo be batini n'omuntu asobola okuyimirira mu kivulu n'akasuka ejjinja ne likutuukako omuntu asobola okukwata kabutidda n'afunako wadda mu kivulu awo emabega eyo wala n'akuwumiza ejjinja mu liiso n'omala emyezi 6 ng'oli mu ddwaliro naye mujjukire muyina abaana bw'oba okola effujjo ng'olina abaana muntu bw'akula lwaki mu magye baagala baana bato abatannaweza abakaweze 18 baagala nnyo okusinga abantu abakulu kubanga omuto talowooza tabaako na muntu gwe yeeraliikirira loni nga bwondaba wano waliwo ebiyinza otutuukawo ne ngamba naye obwana bwange nze singa si muzadde wange na famire yange waliwo ebintu bye naalibadde nkola naye olwabbo ne ngamba bino sigenda byogerako kambireke biyite abalala kaba babyogereko nga ntaasa bali bw'obanga olina kyofiirwa jjukira bulungi teri muyimbi mu nsi muno alina security okuleka ng'oli bweru wa ggwanga naye Uganda wano omuntu ayimirira gy'ayimiridde mayiro 2 n'akkuba ejjinja omuntu asobola okukwata butidde oba zomba n'akkuba ejjinja ng'ali mabega eri modi ensonga enamutuukako otya bakuumye wano ab'amawaggali banno bakulibbalina bbali naye olina akwata banaye mukola effujjo nga mwerekeramu vidiyo eno ngikoze n'obulumi bungi olyawo naddala bennumirirwa ennyo sirina right ekubuulirira kubanga omanyikiddwa naye ate nina right egamba ekituufu kyakubiri bw'ofa oba ofudde ku lulwo okuba naffe tetuli awammwe nzikino nkugamba nga omuntu alumirwa obulamu bwo weebereremu
ebyo ninga tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go tubeera nago mu bungi nyonyini ddala nkugamba bugambe nti gwe tula butuzikalira nywera ebisigadde buterevu nja kubanga ngakuwa